bo bennyini be bakimane ssente wano naye kulasi ne beefuula nkimanyi bulungi kati mukama wange nkole ntya kubanga nze kyoŋŋamba kye ŋŋenda nakyo esebo we can sebo what should we do? What's the way forward tomorrow? Kimanyi onzise nati gonsesa nze kati oyinza okwogera ekintu nesiseka ebyamazima nkeera naggulu kyembagambye bizeemu kubanga mbagambye kakati oli wabakkiriza okuyimba ngezeze naye ng'okimanyi bana bayaye bagenze n'ekyataano kyange baya baze ne batwala wano ssente ne bamala ne baleeta amagi ne babikola fuja ate badde balowooza nti nze ndi ne mafia boss nze gwe mmanyi muzo nabagambye ensonga baaki bate ne bagamba security 10 eva Congo wano ya Uganda tekusobola bakoze bwibanda buddereeti nze era senga bangaye senga tuli mu Kenshasha tujogwa Koleta sebo kakati mukama wange nsaba busabi nze bwonzikirize enkya tulange enkya nkere nkube drive kitwale nti olwaleero omuyimbi tagize ebadde ya leero kulw'omukaaga bw'obukkiriza bo babadde bagamba nti tugiwe olunaku olw'enkya ye mwennyini aŋŋambye mukama wajja bbaawo ssaawa 2 kitundu yakitutte dda gamba yakitutte nadda tiyakitutte kati ekyekumi kikutte ekkonde gwe bankiwaawo kirisinkyeriira tabalimanyiira ebyaddala yo bano abayaye balina mwana obutimu bw'ekiyaaye kati mukama wange tukomekereza ku kikwago ekasolo etaka mwenyu wano ku kifo kino teka ko mu video call babayimbiremu kuba Vani munange Vani mafia agaye mutekeko balance yayagala kuyimba microphone yaji na kati tukole tutya agenda yimbya ku video call abantu bonna bajjo kati zemba kuyirezo mafia gambia ate nyo sinchongere ko mirundi kino mabizi nnyo ndi musajja osebera omulungi ennyira nagala kubeera mulungi nnyo mukama wange mukama wange duumira munnange enkya tukole mafia mafia nize kigambo ky'abaana bannange bave wano munnange ebintu bigenda nize kigambo kyokulya ddoboozi abaana bave wano ompoine kigambo kyenkya nze neewaddeyo okugwa mu loosi zonna tukole wangi sebo
mbadde ngamba nti ekigambo ky'ongamba kikola nnyo amakulu wano kuba abantu bano bawulira ddoboozi lyo balemeddewo ekyo kimu ekyokubiri ekigambo ky'ongamba enkya kyekikola sheeno enkya tusobola okukola ffe tuli basajja bayiri bitwagge tutuma gye tuva era bunakuba weekalakasi mulaga teryakusinga gwomusinga gwasinga ssebo ate oba kwekalakasi wangi ssebo kati kigwedde kita mukama wange ssebo nze ndi myaka 35 manya gange gennyini yesebo tuline Kaxi Media tegese ekivulu wano ku Talk and Talk Show ekyanja naye wenjogerera ali maziga ekivulu kiganiddwa police okubeera nga kigenda mu maaso olw'embeera esobodde okubeera nga etuukawo nga bwagenda kutusiigira ekifaananyi yeekuusa ku byakwerinda police clearance abadde tagirina naye katubulire ebisingawo Kaxi ogamba otya nje ndi mamero ngera bondaba oli bulungi ngezaako ogezaako bugeza mbeera kyebadde okuba obadde n'ekivulu leero mbadde n'ekivulu wano kutoga ntokba ennaku z'omwezi 18 olunaku olwaleero kibadde kirina okubeerawo olwaleero wano kutantokaba ekyanja era protoko tugimanyi sigwe mundi okusosa tegeka ebivulu tubitegeka naye Uganda Police erina obuzannyo bwezannya olw'okwagala okulya bo sente zebaagala basaba sente tuzibawa ku last time ate bagamba mbugende naggulu omale okulaba IGP sate IGP mbate laba DPC ate ansindikira wa boda mbajja alabe show yange mu bintu ebyokumanyirira ebyo akanyagingirira ebyo nebagamba ebintu byetukola bintu si byakugezaako bugeza tubikolere ddala abantu basasudde tiketi zaabwe manager van simanyi walaze asobola okulaga tiketi ezibadde ogozabyeko bantu balina ebintu byabwe abakozi mubalabye ng'ogamba ngenda basasudde bagijjayo eno security gyolaba stage gyolaba enkuba egikubye olwaleero egudde emirundi egiwera 3 naye nga sawundi ono golaba afa motoka drive ekubiddaawo amplifiers zonna nezikuba ndi mulose za bwerere otegete so tugenza okuwunzika nga kintu kyesobola okukola ngalawo sheno kubanga poliisi bwezze ebintu byonna ebiyimiriza obadde otegese muyimbi mbadde ne Alien Skin okuva mu Fangoni Forest era sheni baddeko ne DJ wange okuva South Africa asinga okuba amapiano nga bulango mbadde mubuulira okutuusa essaawa y'olwaleero tugenza okumaliriza mu South Africa mbaddemu $3,000 eza azze ali Uganda nakati ali mu loogi yebase nina okumutwala kubanga ebintu byonna bitambulira ku nze nga bwolaba Mamero agenda kuddayo nga tanyimbidde wabula nsaba senga Alien Skin mukama wange akkiriza nampa omukisa nsobola okuddamu nentegeka enkya ekyo tekyakwanda busina bwegenda bagamba n'abantu balaba no mu South Africa ebikulemeseza okutegeka leero enkya tebikulemese nolwali badde bisobola kunnemesa naye just nkugambye poliisi ya Uganda erimu okwekubira kati bwowulidde osi wawano wayogera agamba ate nze bwengula emmotoka bani banyiiga ate simawe byabwe ndowooza byabanene byabwe kati ffe tuyina ebyaffe entalo zaabwe kubanga bakimanyi nti kyanja ize corporate area ate bakimanyi ebeera mu ssente kati tizibalwanya ffe badde osiba wano bagoba n'abagobi wano nga tebaagala obubaka kasanti nno enkya nafunibwa awo sosula ekirunga abantu bassaako esho yankya naye obuzibu okukola ki kubassaako abantu anti kyekyo
Ambuze umame ugende naye agamba mu sinasabye ikintu cyabira kubuka uri yakibikira ku office abadde biranga ngabegera bitakasi yage mso ujifuna waliwo tegenda funeka ne alien agambye teri police ekolera mukaga bakama baabo tebakola mukaga nyamma kati oyo yabyatuwanvu bishawawe baya wiki ndala kali yagambye ati mafia ye alitalina buzibu naye abo abasajja balina obuntu bwabwe si bannayuganda bo bali mu byabo birala oba baki wiki kiba kinene nga mafia atuddawo wiki namba mafia balina okuyimba osaba ebyakwasaganya naye ate osobola kati right now point funa clearance kuba bajja kuteeka embeera otegeke singa tukufaminga nti egenda kufunibwa kati anti naye kyagambye agambye enkya Saturday tuyinza okufunamu embeera y'okutataganyizibwa bagaddewo mangu okitegeera mu mbeera eyo naye singa kibadde kisoboka nsobola ogifuna enkya tukuba pate tebakola bankaaga yakugamba mbuno bagenda simanyi bakola ne bavayo ku munana. So it means it's a false say. He was saying a false say. So kati kibeera ekyo teekateeka olunaku ogenda kibanda afuna akalanga akalala office zikola ku Saturday paka saa anene dda ezimu zikola afedde ne musajja mukulu oyo omayinja saagala aswaze buyinja bwe bubiri zimanya obuyinja babukozese bubiri tumusobole okukola akyamakulu naye bwe bubeerako mu buyinja nga tebunkoledde kyamakulu enkya aisamu agikuwadde vaani tukwatagana omutakuwadde omuyinja obubiri oyo akugambye mugende wa IGP okukuwa namba y'essimu alina okuba nga tukwatagana kati omuyinja bwetuyamba ki tukwatagane enkya tusobola nga tukola ekintu kyo kugutaba abantu abaliwa ogenda bakolaki naye ate bwetugitwala wiiki next week ani agenda okubeera mwekanonya naye ekyatusooka at the same time we are not supposed to be 100% sure mbu omwami kyayogedde agenda kukituukiriza ekyokugamba mbu agenda gitwa reference ate ono n'agamba kirala nti kusata tebakola they are just here confusing us if maybe they just don't want us to nogera noyogera n'oli nga byogera tebikwatagana nogera noyogera n'oli